Hello, welcome back to my channel. This is Senga Phiphi. Mbalamusizaako mikwano, mwebale kunyirira, mwebale kwefaako naddala abakyala. Nja kusooka okwebaza mwenna abasubscribe neyanzeege. Olunaku olwaleero topic gye nzise naye gamba nti abakyala abasinga bagamba mbu tebabakwana. Neegwa omukyala complaininga nti tebakukwana. Oyambala otya? Waliwo obuntu bwe tulina okwambala obusikiriza abaami naddala ng'akusanze mu kifo ekisanyukirwamu n'asobola okukukwana. Era gw'omukyala olina okweteekamu ku ssente n'otambulako mu bifo eby'enjawulo osobole okusisinkana omusajja ow'ebirooto byo, so si kutuula butoozi. Okitegeera, weefeeko, gendako mu gym, gendako mu sauna, gendako mu bifo gy'osobola okusanga abasajja abalina ku ssente. Sigamba nti abaavu si bantu, naye munange love enyuma nnyo ng'erimuko akasente. Yambala bulungi, yiga enseko ennungi, yiga kye bayita okusmilinga, kubanga kintu kikolo nnyo mu attractinga abasajja. Oba okitegeera, funa obugoye obukuba era bwe bagamba obuliko ennaku zino eno. Mukyala yiga okwekola ebintu, kuno omulembe gwa kwetetenkanya munnange, kubanga abaami we batuuse kati tugenda tandika kugamba nti ono omusajja mwagala era ng'olina okukola ennyo okulaba ng'omufuna. Omukyala ali eyo, kola ku ssente, kola ku ssente munnange, kubanga abasajja era kati baagala bakozeeko ng'oyinamuuko naawe ezinaagula ka lipstick oba ezinaagula akaleega akaliko akatrendinga. Oba okitegeera sitaati, osobole okusiba kaviiri olabika bulungi. Ekifo eky'ebbeeyi ky'ogenda okugendamu, ky'ogenda okusanga era omusajja ow'ebbeeyi, naye mw'onaagenda mu kifo nga si kya bbeeyi era ojja kusangayo abo abatali ba bbeeyi. Omusajja ow'ebbeeyi yoyo gwe tumanyi nti asobola okuteekamuko kasente newankubadde ng'okola era ng'olina akako, kubanga kyatutonderwa abakyala tulina okuweebwa. Yiga okwemoola, yiga entambula, yiga ennyimirira, yiga enseko esikiriza. Okitegeera, nze leero nzize kuwa abageza nti tugenda mu Christmas. Musibe bulungi, mwerabamu. Now I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm